Mbalamusizaako amanya Judy Semukaliba Chaita era nga tukyasoma akatabo kaffe Ndikumma okulya. Ndikumma okulya kawandiikibwa Solomon FK Mpalanye. Nga tukyali ku kitundu kyaffe ekisooka ekiyitibwa amaka g'abakadde bange. Ekitundu kino tukisomyemu obutundutundu. Kati tugenda ku katundu kaffe akookuna. Ekyalo kwe twali kyali kyeserekeredde abantu bangi abaali abamanyifu ennyo mu nsi. Kitange teyali mwami naye nga bw'otuuka awaka ogamba nti bwa mukungu mulamba. Abaana twali bangi awaka era ab'enjogera embi oluusi baatuyitanga luggube oba lwebeeya ng'olw'enkoko. Abantu bakakitange baali bakozi ba mirimu bakayingo. Obunyonyi bwagendanga okukaaba awo ng'obudde busaasaana nga bo baagolokose dda beesiba ngoye zaabwe bwe baakoleranga emirimu. Enkumbi nga bazibagalira, obwambe nga bubadda enkwawa, nga n'ebibbo babikwata olwo nga bagenda mu nnimiro kukunsa mmimbi. Mange yateranga nnyo okugamba munne nti konooweeka tokalinda kusaabataka. Okulima okwa buli lunaku tekwabanga kwakwekenekula. Olubimbi nga lumalira ddala kuwera ate olwo okwo kwe baavanga ne bagenda basoggola oba okusima lumonde. Emmere bagikoleranga wamu naye nga nannyini kiyungu akola emirimu mingi okusinga munne. Bwe yasanga entamu ku masiga olwo ye ne yeewungula mu lusuku n'anogayo obutula oba ebbugga. Yalabanga entamu esowodde oluusi nga kuyisa mukka oba kubuguma n'alyoka aseeruza enva. Ffe ffenna abaana twayagalanga nnyo okweriira amatooke era bwe twabalabanga basalaasala lumonde nga tutunula bubi. Bakadde bange nga tebeefumbyafumbya mmere ntono naddala ekyemisana kubanga amaka ga kitange gaali ga musajja wa kisa nnyo. Abantu ababanga bayita mu kkubo abasinga bwe balengeranga nga tulya bakyamanga bukyami kweriira ku mmere era ekyasinganga okubalabula nti tulya z'enkoko ezaakuŋŋaaniranga awo ku mulyango nga zirinda okuzisuulira obukunkumuka nga tumaze okulya. Ekigambo bufumbakafu n'amakulu gaakyo abakulu baakinnyonnyola bunnyonnyonnyozi naye ng'ewaffe tekimanyiddwa. Olujjiriro lwabanga mukuŋŋaanya anti nga ffenna abaawaka tutuula ne tulwebungulula. Akasiriikiriro ne kalyoka kalamula akanyego nga tulya. Amatama ne gafunya ebikonde. Bannyaffe baasoosootolanga emmere ne basena enva era n'okubegera buli muntu omukulu eyabeeranga ku lujjuliro. Kitaffe baamubegeranga n'okumusinsimulira ne bamusinsimulira. Ekikolwa ekyo kitange teyakiraganga nnyo nti kimukolerwa naye ng'akyagala era nga bo bakazi be bakikola bulungi mu ngeri yaabwe. Bakadde baffe beekuumanga nnyo obutamala nva mu nsaka ng'okulya tekunnaggwa kubanga baatyanga okubulwa enva ez'omugenyi
eyabangazze nga tukyalya akatunde kaffe akokuna katukakomyawo mwebale nnyo mwebale ddala okuwuliriza nsigadde ndi Judith Mugabi Kyayita akuume